risasi ya kwanza. Risasi ya kwanza piga. Risasi ya pili piga. Risasi ya tatu piga. Bwatyo Sergeant Charles Lukwago bwazikiddwa mu bitibwa by'amagye akawungezi ka leero ku bijja by'abajjajjabe Esamuka Katogo ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Ono omu ku basirikale ba UPDF omusanvu abafiira mu kabenje k'ennyonyi mu ggwanga lya Kenya bwe bali ku lugendo lwabwe olubatuuse Somalia. Simanyi kiddako kyekiriwa kuba katindinga akafaananyi buli kigenda mu maaso sikitegeera. Sergeant Lukwago ayogeddwako ng'omuntu abadde omumalirivu mu byakola k'okwagala eggwanga lye. Ebimu ku byasikiriza Lukwago okwetaba mu mirimu gino bwali bukozi bwe. Na buli watuuka ewaka abadde akaaba aseka, abadde mu nnaku essanyu ne limuddako. Bangi ku bakungu bazibozeeza ku mmunye so nga abandi nga nnamwandu bazirise. UPDF ng'ekiikiriddwa Brigadier General Silver Kayemba eyongedde okweyama okulabirira ab'ennyumba y'omugenzi. Naye mbategeeza nti UPDF eri nammwe mu kaseera kano era ejja kuba nammwe oluvannyuma nga tukola ku ngeri gye tulabiriramu omugenzi b'abaalesse. Lukwago wafiiridde abadde aweza egy'obukulu 27 era ng'abadde akola gwa kukanika byakulwanyisa mu ggye ery'omu bbanga ng'amagye yageegattako mu mwaka gwa 1995. Julius Senkandwa, NTV.